Nkwanirizaako nate gwe mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'akola statement ng'etiisatiisa ekibiina kya National Unity Platform. Si kibiina kyokka ssaako n'abawagizi baakyo, we yakoze statement etiisa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era bwe njogerera obulamu obw'abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform buli mu matigga olwa statement gye yakoze. Si bawagizi bokka wabula n'ekibiina nga tutaddemu abakulembeze baakyo, kuba omuntu wawooninga ekibiina tekikolebwako kizimbe wabula ekibiina kikolebwa bantu n'abakulembeze abakirimu ssaako n'abawagizi. Kitegeeza kati n'abakulembeze nabo balina okuba nga bali mu kwerinda, balina okubeera ku vigilant ku kyonna kyonna ekigenda mu maaso n'okutuukawo. Era tujjukira bulungi nnyo olunaku eziyise emabega President Robert Kyagulanyi Ssentamu yatwala ku mukutu gwe ogwa social media n'atayipinga ng'agamba bwe mbaako ne kyonna ekintuukako Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we be bavunaanyizibwa ku ki ekiba kintuuseeko. Yagenda okwogera ebyo ebigambo ng'akitegeeza embeera esusse ow'omulamuzi oluvannyuma lw'amagye ne poliisi n'abasajja abatambadde uniform okusalako amaka ge ne bageetooloola era ne bakeesezaawo ebiro ebiwera nga ne kaakati bakyaliyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti yonna gye nzira abasajja bangoberera banninnya kagere obulamu bwange buli mu matigga ssaako n'obwa famire ye. Kaakati era mu ngeri y'emu General Muhoozi Kainerugaba ng'ebyo bikyagenda mu maaso ng'oggyeko ebintu bya zaamutiisatiisa eby'okumuggyako omutwe eby'okukola ki byonna avuddeyo n'atiisa ku luno ekibiina kya National Unity Platform ssaako n'abawagizi baakyo. Bw'avuddeyo n'agamba mu statement ye gy'akoze ku mukutu omugattabantu nti kati now if we find anyone wearing a National Unity Platform uniform we will kill them, no question. Nti kati bwe banaasanga omuntu yenna ayambadde uniform ekyambalo ekya National Unity Platform bajja kumutta, tewali kubuuza. Ebyo bibadde ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Kitegeeza ki? Oba omaze okuteekawo entiisa n'akabonero akalaga nti nno mu ggwanga lyammwe temwetaagamu opposition, kubanga tulabye ebibiina by'opposition nga buli kibiina kirina kkala yaakyo. Ekibiina kya NRM kirina yellow era tulabyeko nnyo bangi nga bambala overall za yellow nga ne bano bennyini aba National Unity Platform ba foot soldiers ze bambala. Tulabyeko ab'FDC nga bambala bbulu waabwe teri abakuba ku mukono. Tulabye ab'ekibiina kya DP nga bambala green waabwe teri abakuba ku mukono. Tulabye ab'ekibiina kya PLU nga bambala black teri abakuba ku mukono. Mukyo kitegeeza ki? Nti buli kibiina kirina uniform ate era nga kirina ebbeetu okwambala uniform yaakyo. Si nsonga mu ngeri ki gy'ogenda ogikozesaamu, gw'osobola ogidesigninga nga w'ogyagala kasita ebeera nga uniform ya kibiina. Kati General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'atiisatiisa ekibiina ssaako n'abawagizi nti nalina gwe banaasanga ng'ayambadde uniform ya National Unity Platform waakuttibwa buttibwa. Ate era bino ebigambo temubitwala for granted, tulabye bangi nga battibwa. Era tomanya yeeno ensonga lwaki UPDF, CID basazeeko ekitebe kya National Unity Platform ne baconfiscating ebintu byonna ebibaddemu uniforms ssaako n'okubuzaawo. Ensangi zino abawagizi b'ekibiina ssaako n'abakulembeze bagenda maaso nga babuzibwawo n'ebitongole ebikuumaddembe. Tetumanyi nsonga eyimiridde ku ki. Bino nno bitera okugwawo nga tusemberedde mu kaseera ak'akalulu era baganda bange njagala mubere bulindaala tukowoola ebitongole byonna ebivunaanyizibwa ku kuuma eddembe eri bannansi, naddala ebitongole ebya human rights. Mukyala Mariam Wangabya, wandibadde ovaayo ku nsonga eno n'otangaaza eggwanga n'oprotecting eggwanga. Ssente z'omubi bw'omusolo ze babateekamu ne ziba nga tezifiira bwemage, ne ziba nga tuzirabako bwe ziteeka, naye ate ababawa omusolo ababasasula
bemutuntuza bemusiba mulinga abagamba nti neggwanga terina kubeera n'opposition. Mumba nga temwagala opposition ebeerewo mugende mukirangirire mu parliament mukwate mu constitution ng'emuzikwata mu bulijjo mugende nti temukyagala opposition kati gavumenti erina okubeera nga eyimiridde bunnamunigina teri kugiwakanya kuba kati era tewali kye babawakanya naye bawakanya ebikyamu mugenda mu kontinuinga nabyo mu maaso. So embeera yeeyo eri mu ggwanga. So abawagizi yonna yonna gy'oliga omuwagizi wa National Unity Platform weebereremu okusinziira ku rigimu eno eriko naye ng'ate mwebale kuba bavumu okuyimirirawo ku lw'enkyukakyuka. Oli ku Yugi Updates TV kosinza oba ng'otuwuliriza gweyagala otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako ddala bulungi nnyo. Mbalamusizaako nnyo baganda bange abali emitala w'amayanja Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia abali e Canada mwenna mbalamusizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Nammwe abasharinga ne mulayikinga ne mukomentinga mbaanirizaako nnyo. Mbagaliza weekend ennungi mweraba.